ate abavubuka nali bakubidde omulanga ekisinga obukulu nti tebalwa nnyo mu bintu bya kukolesebwa. Ekintu ky'ekukolesebwa kigendemu akaseera akabale ng'onoonya capital. Mulimu ab'omukisa ng'oli taata yamuwa ku ntandikwa, mulimu ab'omukisa aba gavumenti emuwadde ssente, mulimu ab'omukisa. There are so many sources of capital. Negwe asomye obusomi ng'onoonya capital. The best source of capital would be employment. No oyinza okugenda mu n'ogamba nti njagala okukola bizinesi ya bukadde 10 oba 15 oba 20. Ogamba nti neewadde emyaka gyange egi oba 2. Emyaka egyo wegiggwako nyina okuva tewali mukolesebwa oba Luganda lutuufu tewali mukozesebwa mugagga mu nsi. Being an employee is an element of not sagala kukoleza kigambo kinene naye kyengezaako bagamba nti nze nange nyina abakozi abankulira kati sagala kudiscouraginga nnyo naye era sigaana wadde n'akatono naye osobola okunoonyeza obugagga mu mulimu. Nze nange oba onkolera njagala nnyo nveeko ogenda ate okola ebyo. Kitegeeza ssente ezisasulwa ebiseera ebisinga it is only enough to maintain your survival but not prosperity. Kwawe ogagga walonviira you are an asset. Obugagga sinza abukola obugagga mbukola ne bannange bonna betukola ki betukola nabo wemba sibayina sisobola kuyimirira ba mugaso nnyo naye era nze nali yagadde okulaba buli Munnayuganda ng'akola ki ng'akulaakula ne sijja bagoba nti bannange mbakoleze ebbanga ddene munviire mukole ki era abalala abaana bato bajjira nabo tubawa emirimu ne bakola ki naye nga kyali badde kyakaseera kapime just kujjamu capital. For instance kuliko abantu nga bamaze emyaka 25 ku mirimu. Osobola okubeera ku mulimu ng'omazeeko emyaka 25 nga n'ennyumba gy'osulamu ogipangisa n'ogamba nti okyanoonyeza bugagga mu ekyo ekifo mu nnyini mw'oli okibuuzizza bangi. Kati anyway Bannayuganda saagala muntwale bubi naye nze nawandiika akatabo nga kali Success and Failure Based on Reason and Reality. Kiba kitegeeza nkuwa amazima nga gakola ki nga bwe gali gwe oba oyagala n'ogatwala oba oyagala n'okola ki n'ogaleka.